yange bampita Asiyo Grace nga nviiridde Palisa nate kakati mu buno obudde nze siri Palisa nsinzidde ne Saudi Arabia ekindese mu bana abanoonya nzije kufuna mwagala wange oba omwami wange tewakulira ku kidima bulirwe nkukwatako muli kiwulira wasimba ne kiroka kasukaali walunga ne kanoga otukulanga embona eyamyuka obutali kiragala wabula onyirira otukula olinga n'abamata ebyobiina tebanoonya mu basawo biina nenga nze tribe yange ndi Muteeso era banzaala Palisa. Emyaka zange nina emyaka 24 omuntu muneetaaga n'otandika ku myaka 28 koma ku 33. Tribes gye njagala tribe yange Abateeso ne bana Abaganda ne bana Abasoga ne bana abasomako abasigale totawaana ngikubako. Nasomako nakoma mpaka mu S2 sifumbibwangako sizaalangako so ne bw'omuntu gwe neetaaga noba nga tafumbibwangako tazaalangako njagala omuntu naye nga tamanyi obufumbo nga nange fembi tubuyige naye ate nze saagala bano abaana abavubuka bato bano nze mbadde sibeetaaga bano ab'ebooda sibeetaaga bo kuba nfunyemu ebizibu bingi ne bano abaana abavubuka bano banimbelimbe nnyo so mbeera njagala ku muntu nga mukuluko ng'alina ebirowoozo bino eby'omuntu omukulu bino. Naye ate njagala omusajja anampanga ekitiibwa nga ayagala nze, ayagala amaka ge, ayagala abaana be, ayagala abazadde bange. Naye ate banga nfunye omwagala wange kisookera ddala nga tetunaba kukola kyonna mbeera njagala tugende ku medical batugyeko omusaayi emirundi nga 3 oba 4. Naye ate ne banga twefunye tetugenda funira obufumbo mu obwo obudde tugenda malayo akabanga nga tweyiga kuba oyinza obeera eyo ng'onoonya nolaba nti oyagadde enjogera gyenjogeramu naye ate empisa ne ziremagana. Ekitandikira ddala banga mufunye njagala omusajja anzija ku bazadde bange ate nange antwaleyo ku bazadde be andageko abazadde ba nti nze mukyala we. Njagala omusajja alina amaka, njagala omusajja eyeesobola era nze omwavu tutawana kuba ku ssimu lyange. Njagala ddiini 2 zokka, njagala bano abakulisitaayo ne bano abalokole abasigadde tonkubira ssimu. Saagala musajja agenda kunzizaako omukyala, njagala omwami oba omwagala wange nga tagenda kunzizaako omukyala nga mbeera gw'omu. Era nze nsinga nnyo oyagala nnyo omwami etattabuka era bange okimanya nti otabukatabuka nze sikwagala. Era mbadde nsaba njagala era omwami anaafunanga ebizibu ne banga afunye obuzibu because for me njabeeranga nga a matter of me to advise him. Wafuna obuzibu mbeera njagala mbuulireko tutule babiri like married people and then nze mubuulire to advise him. Nze saagala musajja agenda kunyigirizanga tanzikirizako otambulako. Anyway, I'm someone who don't move up and down, but you know, nyinza okuba nga nina emikwano zange kale nga njagala genda alabako emikwano zange ate nga taagala nze nveeyo nze osimwagala. Mbeera njagala ku musajja ne wanga mugambye njagala genda ndabeko bammami kuba nze era nga wenjogedde at the beginning nze banzaala Palisa. Mbeera nja musajja mpa amatuuge era nanzikiriza ku negenda ndaba ku mami wange. Njagala omwami emize eziyinza oneetamya omusajja gyetasobola gumirako. Nze saa musajja omukambwe. Mbeera njagala omwami omwagala wange yebanga nkoze ensobi kale nga tampa busungu nga tatabuka. Mbeera njagala amugamba nti no please siboto in a good way. Njagala omuntu ali so patient ali so innocent kuba nange banange people nze siri muntu mubi and even the way I look someone can feel like ndabika bulungi ndi mulungi
era kino njogere ansuubiremu bingi. I'm going to be respecting him. Era njagala omwami anaavangayo ku makya ng'agenda kukola, nebanga ali mu kukola nga nkubira ku ssimu nga mbuuzako nze, abuuza abaana be ne banange. Wanaakomangawo nja mukulisangayo emubuuzeeko, muweka amazzi anaabe wentyo. I want someone like that. Njagala omuntu alese omumanati enough kuba nange siri mubi. Kuba efiga gyendera ndina figa nnungi, so mbeera njagala era nsaba Katonda ampa omwagala omulungi. Njagala n'omwami atya Katonda kubanga nange ntya Katonda, era njagala omwami ayagala nnyo osaba kuba nange njagala nnyo osaba nga kulwasanide nga makinga sure kulwasa ne tugenda ne tusaba. Olwo neetaaga bangu kimanya nti gwe tosobola saba zange tonkubira ssimu. Era nze njagala omwami aneegattwa nange mu bufumbo obutukuvu. Olwo neetaaga byebisanyuza omwami byalina okubeera nabyo. Ebyo bina banoonya mu basawo